tuteeka abantu betuddiza abantu baffemu abawangula waliwo bakyali babondya coach Karim ne coach Moses awo ku Mbwagu gyming ennaku zino bali that guy puts on era atasha akwagalanya namugamba ogymingira wali ku gondi era kimanyi tumuyite tumulageko angambye akulinze so batu batumiddeko nnyo ku Mbwagu he's a very good one by the way. He's a very good instructor. Abe mikono wejitani so gira Florence yabadde ampanya 6 pack na Florence wapi mpanye nawe kata yakugambye bola bika bulunze nakuzongo ina 6 pack nense ozaja kugizemu ngera bikoli agambide wali mbaye Florence kati ye wakana but anyway Mbwagu big up on yourself guys. I feel good onabe mkono tsaso akwega tatonda banga bona naji fulo sebo lokuba okokoze kanyama kitegeera baba sajja mwabachi betting tulinda betting it feels good by the way mukole muba nawe the confidence is out of this world bangambye COVID is back. There is a COVID ate bagamba COVID tata abantu ba working out naye mwefe siba misleadinga you work on yourself ojagenda mjimu wano tandika okubanga tewefaako olwali. So we are calling a winner of the day. Hello tukulamusiza ssebo oli buterevu ku BBS Terefayina. Yes sir. Banango ofunye ku nsimbi eddoboozi ddene nnyo taata ng'ompita ssebo. Sorry yemmambi. Tuzikugyeko. Ofunye ku nsimbi ku simu yo. Sindala Waawo kweziryo inakebera message tusobola kukumbira nga tekuli tuyambe obereko o confirming. Kebera ku message zoto. Tovaako. Twabagamba nayo tuba tetukubidde ensimbi zo oba muwanguzi ziba zizze bannange tukyogera nnyo sometimes ebiba bye chance. When you see those numbers here is a number ezo ze bantu bali kuzanya so fix your number into the now what happens tona jiraba toyinako sente kebera ku account okebedde ku mobile money account yo eriwe yazanye okuzanya wazanyisiza namba ki sagala oveeko kuba wovaako nyinza obutakufuna kali namba gye wakosezza okuzajja yennyini kwe kubeera ensimbi ezo it is automatic of recent kibadde kituukako nnyo Jackster nti abantu abamu awangula message naffe ffennyini omuntu akuwa mobile money message neta poppinga up so oba olina kukebera ku mobile money account yo n'olaba balance gy'oba olinako. We are sure 100% by the time ekyuma kitulagira nti ono ye muwanguzi ensimbi olina okuba mpozi ng'ekyuma kyatandisa ozzezza mpozi ng'ekyuma nga kitandisa oku that's impossible ebyuma by'omuzungu bino tebitera kukola nsobi so tetunabona tumuddire waffe oba tumuddire katukudiro jiro ononya for the benefit of time. Yeah, there is a clip that made rounds nga Bobi Wine as a year je yatandikira his first house je yatandikiramu okurentinga nga yakafuna Barbie nasajja kula nagamba omanyi mwami sentamu I've had enough nange kangende netetenkanye so it was there. If we felt let's share this for the benefit of inspiring somebody out there. Bobi Wine oyinza omulaba bwafaanana leero but yaliko mu mbeera gy'olimu obanga omusinga nawo so be inspired. Let's share this clip with you. For those of you who have not watched it, I'd love to show you this one. Nekikomera kikino kyennyini tekikyukanga tekyutwanabiranga awe manji ow'eddinisa lya yes twanabira olumu we nawanazanga ndi mulwadde twayamukiranga wano kwene yiyo ennyumba gye twasulangamu naye oli otya nyabo batuuka batyawo oli otya batuuka batyawo kuba likyali oloba opposite waffe naye kikino ekikomera twasulanga muno anti oyiseewo kankyuke oh my god waggule geti nzigule eno geti teyabeeranga kuki bannange emotoka yaseranange tubalamusiza mukisenyi oba bwako we're infringing on people's privacy. Do you know that? Hello? To check on camera. Are they okay with us filming them? Ask them.
Wow, we just visited here briefly. We used to stay here, you know that? Do you know that? You don't know. Bobby ekinabiro kyabeeranga eno emabega Yeah, how are n'ekitanda. you? We are sorry for invading your privacy. Twagede kukyalako wano, tetwali tusula wano ne Barbie. Kale gyabo. Tetwakira. Noikiriza tukukwate video. Tina ensonga. Kale. Fanya ababeera wano. Hello. Can Hello. you say hello to you? Yeah, sorry. Wow. Muntu sonyiwe bannange. How are you? We just visited here randomly. Barbie and I used to stay here. This is our house. This used to be our house. This is where we had our first child, Solomon. Hey. Landlord ya akyaliwo. Mama. Omukyalo musoga. Mami yafa. Yabeeranga Wali waggulu. Oh, yeah. Ate mwami we. Oh no. Nga kibi. Twalinga tusula wano. Omukyalo oyo atugumikiza ntumala emyezi ena nga tetunnaba kusasula. Oh no. Kale mbeere bulungi. Ogamba otya ssebo? Obeera wano naawe. Musonyi okujja mu privacy yammwe. Nze nali nsula wano ne Barbie. Wano twazalira Kampala. Bulijjo wempulira nga ogamba wali obeera kanyenye. Weewano wennyini. Yegwa pansawo. She's almost how your age was. Yes, exactly. Kale bannange mukama batukuumire. Era laba naye budomola we buli we Obudomola tetwafumbira ng'omwemere. It was so fulfilling okujja. Singa nze najjawo kuno omwana wange. Era tubadde buli lunaku mbalagawo. Gamba we twapangisanga nga bagamba when will you pass by? We need to see that house. Okay, that's really beautiful. It's a moment for life. I mean, that is where Bobi Wine was. Today, Bobi Wine is I think the second most popular individual in Uganda. Ngovudeko President Museveni, of course. He's the next in line. After the Fountain of Honor, kubana ye yali Fountain of Honor. Mbagambe yagira siye yali yawangula siye yali. Nengo oli sure. Wechiri. Naye nga tubadde tukayana ne Florence wano. Doesn't it make sense okuba nti obeera mu nju where Bobi Wine is, and it's part of your story nti mu nju mwe wali. Well, ate wobeeramu ne bakuwa ku ssente maybe it makes a lot of sense. Ekyemanyi abeeramu balina okumunoonyaako ne bamuwa naye ku ssente. Mu nju mw'obeera. Anyumirwe ku bulamu. But you know, it's amazing. Me, one thing I saw about it is okwejjukanya. N'obuteerabira gy'ovudde. N'obuteerabira gy'ovudde. N'okulaga ensi bannange nti osobola okubeera mu mbeera bw'etayo no shifting n'odda mu ndala. Yes. If God is there and persistence and hard working. And you lady who is in that house, you can become a very important person. Such people are getting inspired by waliwo omuvubuka mu kapiira ennaku zino bamuyita Yamal. Messi yamunaazanga kawere. Messi is one of the most prolific players. Today oyo omuvubuka yakula is now the most prolific player. That's beautiful. Ronaldo yawangudde Euro. Waliwo akavubuka balaze ekifaananyi nga yakakwatanga kato nga kakyali ka baby. Akakavubuka ke kamuwanguliza ekikopo. Mu kye baawangula ke kazanye nnyo n'awangula. So kitegeeza he lived unto the hey, Ronaldo yankwatako. He worked towards that. And there you see. Okay, so guys, we have to remind you that tuina abantu bafa balunja beba tulabanga mibagambi abantu ku Equity Bank ikatwede rehimiddeko bwe bali eddala okupanga temwagala Terefayina. Bank sezenjawulo by the way. Ina ddala DFCU